mu mwaka gwa 2005 nga SANDRA CHEROP wa myaka 2 gyokka yafiirwa kitaawe era nga ye yali omwana omuggulanda maka. Nga wayisa akaseera Nnyina bwe baasigala embeera yamukaluubirira era bw'atyo n'afuna ekirwadde kya pressure naye ne luserengesa ekaganga. Ono yasigalira ku bwakatonda kyokka ab'ekika ne bakkaanya okumuwa nnyina omuto amukuze. But when starting my primary, she's done used to pay for me from baby class up to P7. Emboozi ya CHEROP bw'oba tomuwooyawooyezza bulungi yonna agimalako akulukusa maziga. Anyumya nti nnyina omuto bwe baasigala yamuwererako okutuuka mu ky'omusanvu wabula bw'ayingira siniya esooka n'akamutema nga bw'atayinza kumwongerayo kuba ensimbi naye zaali zitandise okumwekubya empi. Now when I joined senior one, she said she's not going to be only paying for me school fees. So what happened? We used to go with her in the hotels. We work with her. This hotel is of 3,000. We go home. I contribute towards my school fees. She also contribute. By then they are paying 100. Nti ono n'obudde obugenda ku ssomero bwabulanga era yalinnnyangayo mu wiiki ya bigezo yokka. During exams I go. When they chase me I go stay home. When stop I ask my friends, are they still chasing? When they are not chasing I go. I do exams then I be at home. So every holiday I have to go and work with her. Ng'atuuse mu siniya ey'okuna Kamukuza yamusaba ayongere amaanyi mu mirimu gye baakolanga olwo omusaala gwagumuterekere siniya ey'okuna agisome bulungi awatali kutaataaganyizibwa. Kyokka nti bwe baatuuka ku lunaku lwalina okumukwasa akasimbi kagenda asasula effiizi omukuza yamwanjalira ngalo. Mu kiseera ekyo eggwanga lyali lyagwirwa dde ekirwadde ki COVID-19 era omukyala yamuwa amagezi okunoonyaayo omusajja afumbirwe. She told me that she doesn't have any money to pay for me school fees. So if you want you can go and get married. If you want you stay at home. I told her, me I'm not staying at home, at least I go and look for what to do. Kino yakigaana era n'afuna munywanyi we eyamuyambako okugenda e Kampala afune omulimu atandika okubeezaawo obulamu. Mu bbaala esangibwa mu bitundu by'ekibuli gye yalinga akola atubuulidde nti yali tasasulwa bulungi. Sometimes she doesn't pay me, but she could trust me. She gives me all her money, but she used not to pay me. Ku bbaala awo waayitangawo omuvubuka ng'ayambadde akasaati k'ekitongole ekimu era lumu yasalawo okumubuuza oba nga balinayo ku mirimu gy'ewaka agusabe. Sabbiiti 2 emabega ono yajja ku kitongole kino ki Pure Hearts ekisangibwa mu bitundu by'e Muyenga ng'ayagala kusaba bwayaaya wabula bannyini kyo bwe baawulira emboozi y'omulimu ne bagumumma ne basalawo kumuzza ku ssomero. Bwe yatutuukira ekisa ne kitukwata lwa sitole ye kuba kituufu yajja ng'ali mu mbeera etali nnungi. Ne tusalawo tumwawo okusula. Yagamba nti bamugobye wabadde akola baali bamugobye talina wakusula talina wakulaga. Olunaku lw'eggulo twabaddewo ng'abajulizi nga CHEROP atwalibwa ku St. Kizito Secondary School e Namugongo okuddamu siniya ey'okuna. I promised him that I will work harder and I produce good performance. Tugenda ku making sure ndi paka ebyokusoma bye nga amale secondary agende ku university amale. Naye abeera omuntu ow'omukazi eri ensi. Abakulu ku ssomero lino baatubuulidde butya bwe bagenda okubudaabudda omwana ono. Abasomesa mu bukodyo bwe batuwa ku university tubeeramu obwoku kansolinga. Era eyo kansoling egenda kubeera y'amaanyi nnyo. Era mu programu yaffe counseling sessions tuyinamu nnyingi nnyo. CHEROP alina ekirooto eky'okufuuka omusawo asobole okutaasa eggwanga lino ku bbula ly'abeebyobulamu era nga tumulese yeesunze okuttunka ne bayizi banne mu kibiina okutuukiriza enjogera y'abajjajja nti sossolya bw'atafa atuuka ku lyengedde. Solomon Kaweesa, NTV ku ssaawa emu.